to save the environment abajese bebateekamu ensimbi omulamwa gwakulaba nga twongera okukuuma obutonde bw'ensi nga tusobole okukuuma nnyaffe Uganda n'ensi yonna okutwaliza wamu nga namolwaliro olunaku lwa bibira naye omulamwa gwe tutunuulidde gwe gwaba abasinga okubeera mu katyabaga akuko okusoosebwa enkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Ampuliriza naawe bwana Kayinga nti omusana guno n'ekibugumo kye tubaddemu nabadde njogera n'omusawo musawo Rita n'aŋŋamba nti ng'oyagala okukakasa nti omusana gwaka ng'oyagala okukakasa nti ebbugumu lingi buuza omukyala alina olubuto kyamukisa mulungi ne mubuuza naga nti kyempulira sisobola kukinnyonnyola nga gwe wonywera akacupa k'amazzi kamu ye yeetaaga liita 3 anomalizinge obulamu. Twayogeddeko ku baana abato. Abaana abato ennaku zino bagenda ku masomero abamu nno babatanga tebatambulidde na mu mmotoka naye ne bwaba atambulidde mu mmotoka naye mmotoka z'amasomero ezimu tezirina esi nja kukkiriza oba ogaana ezimu tezirina esi naye njagala okubimu akafaananyi omwana oyo emyaka egyo atambula. Abamu nno babatungira uniform ziringa ebikunta ebiganda kubanga baali bapatajetinze nti ku makya bambi wekanaaba kajja ne kati kalina sweta kasobola okutambula naye kati essaawa zino tekikyasoboka. Tulina eddakiika 21 okutuuka ku ssaawa 5 naye kiki ekirina okukolebwa okulaba nga abantu bano abali mu akatyabaga bayinza obutakavaamu konna naye nga kasobola okwewalibwa oba kaleme kubakosa baleme kukosebwa nnyo. Kiki ekirina okukolebwa? Neeyanza mwami Sokojjumbi era nga sinaba nakutunuulira tukunnakukola ki ntunuulidde bw'obadde oyogera ku bantu bano abasinze okukosebwa ekibugumo kino era ng'okiraba kya nnaku nga bw'ogambye kati olwaleero tuwulira omuntu agenda ku ddwaliro n'agenda mu layini kitegedde n'asibayo namakaya talina wadde kyakola kyakulya. Njagadde nnyo era ntuusa omukisa guno okubaza Lediyo Obuddu. Lediyo eno njiwa ekitiibwa omanyi waliwo abantu abakola mu moto nga tezirina makulu naye bw'oyogera Lediyo y'omuntu wa bulijjo kati nkolekitinga n'ebyo tulimu olwaleero ovudde okulambulula ebintu mbala naye oyogera ku muntu wa bulijjo otwogerako y'oyo buli muntu y'oyo atatunuuliddwa balala tewali ddoboozi eri weeviirayo ye muntu oyo gweyogerako akosebwa ekibugo kyo oluusi nga n'eddoboozi alikola ki taliina. Kakati olwaleero ebintu ebyo byetutunuulira ennyo tetulina okwongera kaweefube w'okwongera okusimba emiti okwongera okusimba emiti naye ng'emiti gino nga tulina okuba nga tukozesa enkola ezeeyimirizaawo. Ekigambo ekyo mu lufuutifuuti tulikozesa ekigambo kiyita sustainable. Kibi nnyo omuntu okulowooza nze olwaleero bw'olowooza nti onaavawo myaka 10 oba weeringi singa omuntu akimanya nti nange olwaleero ndi muzzukulu jjajja wange kitegeeza amaze emyaka 10 ebikolwa byange olwaleero byali badde bitegeeza nti n'omuzzukulu wange yali badde abiganyulwako abantu bakyuse endowooza eyo nti olwaleero tulowooza nti twogera ku miti tulina okuba nga tutunuulira kati nze olwaleero tulina okulwana okulaba olwaleero obadde baga nti tunoonya nti emiti emitwalo begitika gavumenti ya Uganda egyogera gisimbibwe. Tulina okwongera amaanyi okulaba ensimbo seedlings oba nursery bed tulina okulaba nti mu bitundu byaffe tulina okusala amagezi okulaba nti emmerusizo ezo tuzisoosowaza kubanga olwaleero n'ebemba nkozesa kabufuba okusimba emiti emiliyoni naye nga sisikoze enteekateeka weegenda kuva kubanga ekirina okutegeera nti ebitwogera ku miti oba okusimba emiti sikyakola mulundi gumu nekiggwa ontegedde kitegeeza nti kirina kubeerawo nga kyalubeerera. Twali bali tusobola okulaba tuwairo kabe gavumenti nti tulina buli disitulikiti emmeresezo z'emiti bannalwengo gye basobola okuddukira bafune emmeresezo naye twogera ku mmeresezo ezo ezaffe tutoosowaze ezinansangwa wano waliwo ogimanyi eno datiki ng'obuto datiki eyaraakaali katulina wano ebifo ng'ebyo ebirwadde ebyobulamu ebya agriculture ne wano eno eyaffe ey'erwengo wano ng'okutte ekyabakuza bagiyita batya waggulu wali ekyo kifo kya nalo gyekolera ebifo bino ebyokunoonyereza
biseseetuse ku nnono naye kati ffe twogeranga nga twogera ku lwa mitwe gyaffe era bye mbanyogera no mba mbyogera nkayinga nti okunoonyereza okwalikoleddwa bifo byo gati datikeeraakaayi nti ebifo bino ebyokunoonyerezaamu ebikoleddwa mu Uganda ekikiro kya gavumenti ekya Naro oba National Forest Authority byandibadde bisoosowaza okulaba nga ebyo bye bigeza kukutumbula bikwatagana n'ebitundu ebyenjawulo bwe kibeera nga gavumenti n'obusobozi obukola okunoonyereza olwaleero olina kunoonyereza nti biki ebikola mu Gweta Masaka kitwagala tugamba nti nafunye ebiva e Korea bigira okukola e Masaka Masaka embeera emirembe n'emirembe biki ebyabeezawo Masaka ng'emanyiddwa mu matooke biki ebyabeezawo Masaka ng'emanyiddwa mu mbugo biki ebyabeezawo Masaka ng'emanyiddwa mu mmwanyi byebyo nti gy'emiti gyaffe tulabe nti emivule tulina emiresozo y'emivule ng'omuntu anayagala omuvule ajja kumanya nti benna agenda emiresozo eno kati ffe tulina community gardens ennimi ezitukola ku byalo ebyenjawulo mu Gweta Masaka Kibuye community garden genda Kyotera genda Bugaba community garden Sebabule abo babeere entabiro ffe twakitandika era olwaleero abantu abo bali mu kuddaabulula ensigo ennansangwa basobole okugitereka nga seed bank olyaga nti bwe nagenda ekamenyami ngenda kusobola okufunayo omusizi nga musizi sisi omusizi omukolerere gwe waki weefuula omugezi ennyo nti ngenda kukola nabennyonga omusizi guno obadde okulira myaka 10 ukulire ku myaka 3 gwoli Katonda obuyiiya buno bulutidde ekizibu wano kyamaanyi beefuula obukugu ogeze kusoma busome osinzika Katonda yasimba gwekola musizi ogenda ofuna ensigo z'omusizi okyalina kati omukisa toba tuwona kati mabira yaggwawo naye olwo naye bwogendayo osobola okufuna ku miti gyaffe ginnansangwa omuvule omumabira otulinayo omuvule ogulina emyaka 5,000 nga weguli mu mabira gwene baja gukuumye kati olwaleero ffenaffe ng'abantu babulijjo tulina okumaba emannya gye ntambudde n'endaba ensigo ennansangwa tulina okulaba nga twebuuza kwa jjajjaffe oba ku bantu abakulu kino kyakola ki otulina omanye ensuusuuti naye olwaleero kati twagala ensuusuuti mu Lwengo tugenda muze Ssentongo diploma erukindu bye yagifuna naddamu n'agiranza kati nze anaabajagala tumanya ebifo ebyo ebirimu emiti gyaffe n'ebibala byaffe ebinnansangwa kijja tuyamba naye bano bennyini twogerako twagala abenyigiremu nti olwali oyogedde ku mukadde olwali oyogedde ku mwana omuto oyogedde ku mukyala twagala maama nakazadde okimanyi nti obutonde bw'ensi buno oba entuuka y'ekibugumu bukunyigiriza baako kyokola gw'ogenda okwogera n'omwami ewaka nnyini ttaka omugambe nedda emiti gino olaba kati nga bwondaba nga bwoŋŋaye munnange olaba ndiri obuto naye bimpisawo bi naye osinza bwe nayisinze ku radio obudde baasomesezza nti tuba tuzeemu okusema emiti gyaffe ginnansangwa netuba n'ebikoma ebitagenda kuvaawo nkya nange ngenda kubanganyulwa kubanga bwe gunaayaka ennyo nze ngenda okugenda ku luzzi nga mpeesa omwana ntadde enku ku mutwe nkuta ekidomola ky'amazzi kubanga bwe toliiwo okedde kutambula maama nammwe mwenyigiremu mwe bajjajja twogerako nti ekibugumu kyo kibanyigiriza olwali luvunaanyizibwa mmwe okulaba nga mwongera okusomesa abaana bammwe bazzukulu bammwe ne batabani bammwe nze maama wange bembeereka nkulaba ekyokulaba yaŋŋamba gwe lwaki osimba kasooli omugule nemugaa ye maama ati waliwo yaŋŋaana naŋŋamba nti anja kufunamu nnyo naŋŋamba nedda bande namugaana naŋŋanze olaba mutabani nga bukuvayo nga kitamu akyaliwo nakati nze kasooli bwensimba buli sizoni oli owaffe omuganda omunnandi awoomerera era nze siwali njawulo bano bye bafuna bagaba afudde wange tafa naye nga nze bwe njija yaŋŋambye asimba bikongoliro yaŋŋambye nze nsimba bikongoliro kumbe bwe mugula obuguzi sasirimu buli sizoni olina okugula kitegeeza nti oli kutale kati emiti gyonna twagala ogiddaabulula tulina okukola enkola ezo okulaba nga emiti gyaffe eginnansangwa tuteeka amaanyi mu mmerusizo ekirala katutandikirawo bwana Kayiga kasokezeewo bwaka buno katono nzije tutandikirawo oli ku radio ey'omuntu wa bulijjo tuvaako